Kyatuseeko olunaku lwali CBS nga tuyita ku mikutu gyaffe digital page yaffe eya Facebook CBS FM 88 omukutu ogwo gwe gwayita eggulire lya mukisa. Njagala era okwebaza munnamawulire munnaffe Tamale ye yagenda n'akwata ebifaananyi ebyo nga mukisa abasirikale bamugobaganya, naye twagala okwebaza Tamale nti naye afaayo nnyo okulaba nti agenda n'anoonya amawulire ago n'agajjayo gye gali. Era twebaza n'abantu mwenna ababeera ku mikutu gyaffe kubanga kino kyatulaze nti omukutu gwaffe ogwa CBS FM 88.8 ne 89.2 ejja Facebook abantu bagigoberera kubanga egguli erino ku lyayitidde, era ne ku website yaffe www.cbsfm.ug era abantu babeerako kwe kusinziira okulaba nti amawulire gano ffe gabaawo ne tulwana gatuke ku buli muntu n'oyo ali radio weetatuuka oba naddala bannaffe abali mu mawanga ag'ebweru naye babasobola bulungi okumanya ebigenda mu maaso. Twatongoza emikutu gino okulaba nti tusobola okutuuka ku buli muntu wonna waali, abatalina radios nga balina amasimu oba balina computers we bali mu nsi yonna gye bali baba basobola tufuna obulungi. So ku Lwokuna eggulire lya mukisa lyayita, abantu bangi batukubira amasimu nga batugamba twagala ku simu y'oyo omwami, twagala munnamawulire wammwe atubuulire wawe tusobola okusanga oyo omwami tubeeko tetusobola okumukolera okumutaasa ku mbeera gye yalimu. Bamulaba nga alaajana ng'akaaba, tinaze kunoonya kasente ka mukazi alika yazadde. Manyi mu nsi muno tubamu n'abantu abajjagujagu twalowooza wayi mukisa tabanga azanye kabadde ne tusindika bannamawulire baffe ne bajja wano bamunoonya paka lwe bazuula waali ne basanga kituufu omukyala nga waali n'omwana nga waali nga mukisa yali ayogera kituufu, yali anoonyeza mukyala we kyakulya. Naye twebaza abazira kisa abavuddeyo bonna ne basonda, era nga mukama wange bwagambye nti okuva ku shinsi 2,000 abantu baazisonda, twabawa enamba y'essimu kwe baaziyisa. Era sente zo tuzikwata ne tuzikuŋŋaanya wamu. Njagala mu ngeri y'enjawulo okwebaza bannaffe aba Uganda Revenue Authority, balina gurupu yaabwe eyo abakozi abeekola mu gurupu ne bavaayo bayambe. Twebaza bannaffe aba Movit banaye mwebali nnyo mwebali ddala nti muvuddeyo ku mukisa, ate si yekka muvaayo nnyo ku bantu abalala bangi ne ku programs zaffe nga CBS Movit mubadde naffe all through. Twagala kubeebaza mwebali nnyo mwebali ddala. Kati nno nga bayise ku CBS basonze obukadde bwabadde 5 mu emitwalo 3. Ezimu zamuweereddwa butereevu naye zonna awamu omugatte gwa $8 mu emitwalo 9. Twakwataganye ne mukulu mukisa ne tukkiriziganya aggulewo akawunti, sente zino tuzimuteere ku akawunti. Era mbagamba nti sente feze twakuŋŋaanyiza tuzitwala ku akawunti, tuzireesa azirabeko naye nga bwe twadde tukanyiza naye tuzitwale tuzireke muki tuzireke mu banka. Tetwagala era muntu alowooze nti ojja kujja mukisa omugambi tiwakuta ekibaasa ky'essente kituwe. Ffe tuzireese tuzimulage n'omuwendo akakasenti gwegwo, ffe tuzimutere ku akawunti tumuddize ka silipu ke ajja kuba asobola okutegeera nti sente ze zibaddeyo. Njagala okwebaza abakozi bannaffe aba CBS FM abakozi omulimu omunene mu nsonga eno. Njagala kwebaza mukama wange Madamu Nakalema Aisha Kabejja Omumbejja. Njagala okwebaza eno yakulira omukyalo yakulira emikutu gyaffe nga bwe njogedde egyo
yagikulira twagala okumwebaza ennyo twebazizza ne bannaffe abakunze bannaabwe okuli Ogwal Bone Andrew mukozi mu Uganda Revenue Authority, David Nsiona owa Movit mututuusizeko obubaka, Susan Nvumirwa Nsibirwa ne Maxwell King Sesanga ba Spotlight Magazine ne Mukasa Kayondo Emubende kosa ne munaffe Tamaliwire bakoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti embeera eno eyamukisa obulamu bwe bukyuka era nkakasa nti naye akakasa tagenda kuddamu kubeera kyekiro. Njagala okubeebaza ennyo era mukulu mukisa ngabe nga ensente tuzireese olabe nti twazikuŋŋaanyiza niba oyagala ozibalemu ate ozituwe tozitera tuteeke ku akawunti nga bwe twagamba naye saagala ate enkomewo nkyanga ondagambale nti babadde bakitwala. Aha ebokisi nno ngaetuddeko omwana ate saagala kunyiza mwana wa mukisa tunasobola okusitula abokisi amala gagali wali situlako ebbali tukugambye onoonye edduuka bonaaba olifunye tetujja kuleka essimu yaffe tujja kulisasula paka omwaka egunaggwako ne maama atandika okukola omukulu ati zino oziraba seruzi gambye tetuzireese omala ozikwatako okakasa ezizo ozibalemu naye nga bwetwagambye era ozituwe tetuziteeke ku akawunti kuddize kasiriipu tugenda naye tugenda naye asayingire sente ze mu banka. Tweyanziza nnyo tweyanze Mukama Katonda ng'omulungi omwesigwa nkwebaza esente Mukama nzaami okuleka Katonda yekka yakikoze Mukama nzaami omwoyo omutukuvu nkwebaza taata nakutuuza n'abalangira nebaza lwa CBS nebaza Abanayuganda muna abasanze sente zino Mukama taata ne CBS Mukama nayo njebaza n'abakozi bayo bonna nebaza ne Kabaka waffe Ssaabasajja Mwenda Mutebi olw'okuteekawo CBS singa teyagisaawo bino oluusi sandibifulye Mukama nkwebaza olw'okumusobozesa n'ateekawo CBS Mukama nkwebaza okukola kino taata sirwa amagezi gange sirwa kutegeera kwange naye olw'ekisa kyange taata nzikiriza nti osigala gwe Mukama amaziga ge nakaaba wavuddemu essanyu sikaaba kati nti nkaaba lwa nnaku wabula wa ssanyu Mukama nkwebaza ku lwekyo mazima sikwatangako sente bweziti mu bulamu bwange bizinensi yange gye mbadde nayo ebadde ya $5,000 ate nga nayo yabadde kulooni ate nga mwenyina okulabirira famire yange nga mwenyina okujja ensasula Land Road nange nsobole okwebeezaawo nze ne famire yange ekintu kyesaagalira ddala mu bulamu bwange bwe kusabiriza abantu abasinga abantu abaliko obulemu batusuubiramu kubanga tusabiriza naye ffe si bwe tuli nze si bwendi ngezaako nnyo okulaba nga nkola kyona ekisoboka nina bingi ebyokwogera naye olw'essanyu yenvudde wange muwanvu nnyo ne neebaza Katonda ku lw'ekintu kino kyankoledde mwenna mbeebaza tamale Mukama akuwa omukisa Mukama akuwa omukisa Mukama akuwa omukisa munakigamba omuyimba omu yali Twin Albert nga Twin Albert sina kyenyinza kukuwa waliwo kye yali ankoledde nagenda nentegeka so n'omusajja muyimbi gospel so nensala
nenjijjamu emitwalo 15 ataddemu emitwalo 7 era okwenkoma sisukawo ku mitwalo 7 sente bwemakute nyingi sikwatangako akakadde k'ensimbi mubulamu bwange ago ge mazima nga ntya Katonda. Sajja oyo bwe yajja nemugamba so yansaze naye simanyi kikyoteesa nandeka nagamba tewali bizibu nagenda nemusabira omukisa wayo wiiki yennyini omusumba omu namuyita sigenda mwogera manya namuwa emotoka ya bukadde 5 era tulina bati gyavuga naye nebaza Katonda buli sekinamu akukutte sente ze nampa sente ze Mukama agenda kumukubisizaamu. Ate nebasaba Katonda oyo yenna awaddeyo obulamu bwe ku lwange awaddeyo kyonna kyalina tamwerabiranga ku lunaku luli nga avudde mu bulamu bw'ensi Mukama abawa omukisa neyanziza neyanseege mpulira essanyu liyitirivu simanyi nakyenyinza kwogera mpulira ng'ebigambo ebimu bimbuze naye nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala nzaana akuŋŋaanya abamawulire bwe bati bonna nzaana abeera ku TV ne rediyo ya Ssaabasajja Kabaka Mukama abawa omukisa kazi wano banange mpulira essanyu limpita byakwogera bingi naye Mukama embeera giyampisaamu naye kati mpangu baali bavumirirawo nawe nafumbibwa kale naye kati kyakoze kyamaani naye radiyo yamu Mukama gikozese ewangaala paka emirembe n'emirembe Mukama yebale baleeta banange sina byakwogera bingi sina